Embeera bwetyo bweri wali Kalangalo mu district y'Emityana nga abantu basiibula omubiri gw'omugenzi Humphrey Mayanja muganda wa Chameleon omukulu. Abantu bo baze mu bungi, buli kimu kyonna ngenda kubeera nga nkikutuusaako wano ku Lincoln TV obeere nga okifuna butereevu. Abayimbi omuli Spice Diana, Bebe Cool, Red Banton, Tigan, Chris Melody bonna babaddeyo mu kusiibula omugenzi Humphrey Mayanja. Video eno nsaba ogiwe ka like ebeere nga etambula, buli omu yenna abeere nga agifuna. Ate gwe atanaba kusubscribinga nsaba osubscribinge, tubeere nga tutambulira wamu ate nga buli kimu kyonna obeere nga okifuna. Mu kiseera kino kankutuuseeko mwami Henry Tigan wamu ne Red Banton ne Chris Melody batubuulire ki kye bamanyi ku mugenzi. Kitalo nnyo munnaye. Humphrey abadde kyali wange nnyo nga ne ku simu tunyumya aba Amerika eyo tunyumiza ddala. Abadde mukwano gwange bambi. Tuli mu myaka kati nga 10 okuva we namumanya. Si mingi nnyo, sidde nnyo naye naye tuli myaka nga 10. Olunaku era twesiikanira ku Facebook okwo. Nina kyenda postinga yo nzijukira kyali kuluyimba na commentinga nangamba I'm a big fan ate nga nali mumanyi ti mukulu wa Chameleon Palaso n'ebizo mukulu mba Mayanja family, so nali namumanyako dda ne okwatagana naye okufuuka kyali wange myaka giri mu 10. Facebook okwo ne namba kwe nagifunira ne tutandikiraawo. Na buli kyenkola mu music nsooka kumuwa kuba yayinanga ideas eza enkulu nnyo ezizimba. Obuntu bulamu siyinza kumwerabirako mu music industry ono mwe tuli, wadde tabadde muyimbi naye abadde mpologoma nnyo mu music industry ono. Obuntu bulamu obwo tebusangikasangika mu bantu ng'abo. Kasente ayina, family avamu y'amaanyi, abantu abasinga baira bwato ne status mwabadde nga abajja kuba na malala, so abadde muntu mulamu nnyo siyinza kimwerabirako. Kitalo nnyo nyabo nga Humphrey ye muntu akola ebintu biri extra. When he loves, he loves the extra. When he gives the extra. Buli kimu nga kikola nga kiriko amajimbi. So Humphrey tabadde muntu wa bulijjo. Anyway, omanyi bw'okyogera bw'oti abantu bajjaga musima tumutiitibya tumujubisa olw'okuba agenze, but Humphrey was extraordinary. Humphrey nga waba akuwa akwera mu bungi, baba akwagala mu bungi. Kwanza kyenewunyako Humphrey ne Chameleon kyeyewunya, Humphrey yakubira Chameleon essimu n'amugamba njagala kulaba Melody saa 8 ogw'ekiro. Naye lwakuba nali ebitufa nesosobola kukola ki kujja, n'agamba mama wenkeya namugamba njagala kulaba Melody. Nansamoninga nenkola ki nenzija ku ddwaliro ne mumulaba, but newuunya lwaki akyogera, lwaki akoze ekintu ng'ekyo. Because I'm just a family friend. Sigamba nti ndi muganda we, nali muganda ebyo ebyoluganda bino bye tweyita, nenga ndi mukwewuunya waagwana. Akana agenda otuukayo mu ddwaliro nga bali mumukolako ne sasola mulaba. Era ekyannuma nti yafudde sikoze eki. Sisobodde kuwulira kikyali ayagala kuŋŋamba. Mwami Redika. Koze eki. Sisobodde kuwulira kikyali ayagala kuŋŋamba. Naye tetwali bagambe kutuwagira tuli kulumbe leero, ama temutuwagira tuli kulumbe, tuli mu nnaku mujja kutuwagira nga tuvudde mu lumbe naye nga tubwagala nnyo. Mwana niliamo yo mtuchirivu
Ayi Mukama Yesu Kristo bweyamala mu ntaana ennaku essatu n'otukuza bw'otyo entaana z'abakkiriza zonna gyo emibiri nga giziikibwa essuubi ery'okuzuukira lyeyongera tukwegayiridde omuweereza wono Nuwali kitudde eri tubasaasira nnyo obawe obutebe batuulaawo kumpi.
Amaloboozi gakendeere, tuli mu kitambiro kya mmisa. Joseph Mayanja jangu otuule.